Erinnya nze Kabuye John Tangaaza amanyiddwa nga Mukwasi musajja wa Kabaka. Nkolera ku 93 Kingdom FM ne KTV. Njagala okutwala omukisa guno okwesammula ebigambo by'omukulu Matiya Kyowolo Tudde. Naye waliwo omukozi bamuyita Mukwasi ali ku radio akola program y'okumacha ku radio ye ne ku TV oba akola program ki. Ayina omwana nja mukulagira nze kati ali abamu kubali kumukulanga okusonda sente z'omwana. Omukozi babanje emyezi ena byogendo oyogera omukama wange Bishop David Kiganda nga bwatansasula bwansuza ku mulimu bwambonyabonya bwaganye okunnyamba ku mwana wange. Ebigambo ebyo ekisookera ddala sibiina mu mukono kuba sibimanyiiko ate n'abyogera simumanyi. Matiya, bw'obanga oyina ebyo byewenoonyeza nsaba nze wali baddo nzija mu bigambo ebyo, kubanga ekisooka by'oyogera byonna si bwe biri. Si banja myezi gy'oyogeddeko, ekyokunnyambira omwana si katala, si byampaka nti omuntu alina okuyamba omuntu. Omwana wange si wa Bishop Kiganda. Bw'aba asazeewo okunnyamba asobola okunnyamba nga gwe waali badde osobola oba omuntu omulala yenna. So tekiba kyakukaka bukasi muntu nti yamba omuntu. Ekyokubiri, nze nafuna omulimu ku 93 Kingdom FM mu 2015 mwezi ogw'Ekkumi okutuusa essaawa ya leero wenkola. Singa mbadde nkolera mu bugubi obwenkanidde awo bw'oyogerako, naali badde nvuddewo, naali badde nkolawo ki? Nze atasibiddwawo nti nga muntu nti oba ali bweru wa ggwanga olutuuka passport ne bagikuggyako. Buli lunaku nnyinyukawo ne ŋŋenda ewange. Ani abagenda okunkomyawo olw'empaka? Nkola omulimu gwange kubanga ngwagala era ngufunyeemu bye ngufunyeemu. Omulimu attuna okufunamu ennyumba eyange gye nsulamu. Ate era nkyalina n'ebirala bye nsuubira okufunawo. Noonya bibyo mu ngeri y'endala nzigyamu.